Yesu mbalamusiza nate Mukama waffe Yesu, nebaza Yesu nate olw'okubakuuma, olw'okubawanirira, olw'okubagabirira. Tumwebaza kubanga akitukoledde nate. Nkomyewo nate okwongera okuba nga tugabanako nate mu kigambo kya Katonda, katukiwongeyo mu maaso ga Mukama. Katonda omulungi, nkwebaza olw'akaseera kano nate kompadde okugabanako n'abantu bo ekigambo kye ekitukuvu Mukama. Nkukoowola jangobere mu makati gaffe, jjawo omubi yenna eyandibaddewo okutaataaganya omulimu gwo, okuziiza okugenda mu maaso n'okuwugula ebirowoozo byaffe okubiremesa okuwulira ekigambo kyo. Nkusibira mu magombe mu linnya lya Yesu Omunnazaaleesi nga bwe kyawandiikibwa, kye tunaasibanga ku nsi kuno n'omuliro kinaasibwanga, nkusibye mu linnya lya Yesu. Era nsumulula okubeera okw'Omwoyo Omutukuvu ne bamalayika be. Leka kutwetolwe n'abo abampuliriza era abandaba mu linnya lya Yesu. Amina. Kale tugende butereevu mu njiri ya leero eri mu bbaluwa ya Yokaana esooka essula 3 akannya akasooka. Omutwe gwaffe ogw'olunaku lwa leero gugamba nti okwagala kwa Katonda kwalina gye tuli. Okwagala kwa Katonda kwalina gye tuli. Katusome tulabe. Mulabe okwagala bwe kuli okunene Kitaffe kwe yatuwa ffe okuyitibwanga abaana ba Katonda era bwe tuli. Ensi kyeva erema okututegeera kubanga teyamutegeera ye. Abaagalwa, kaakano tuli baana ba Katonda, so tekinalabisibwa kye tuliba. Tumanyi nti bw'alirabisibwa tulifaanana nga ye kubanga tulimulaba nga bw'ali. Mukama waffe Yesu yebazibwe. Twebaza Yesu, twebaza Katonda Kitaffe kubanga yatwagala. Bayibuli egamba nti yatwagala, era okwagala kwe yatwagala n'atufuula abaana be, ne tuyitibwa abaana be. Bayibuli egambye nti mazima mulabe okwagala bwe kuli Katonda Kitaffe kwe yatwagala, kwe yatuwa ffe okuyitibwa abaana ba Katonda. Obadde okimanyi nti oli mwana wa Katonda? Kubanga ebiseera ebisinga abamu bwe tufuna ekitukanga tuyita bamaama abatuzaala, tuyita bataata abatuzaala, naye munnange eriyo nakinaate ekyenjawulo. Buli lwofuna embeera yita Katonda kitaawo onaali mu ggulu. Tuli baana ba Katonda, naye tuli baana ba Katonda okuyita mu Yesu Kristo. Yesu Kristo ate munnange yatutabaganya ne Katonda, ye mutabaganya waffe ne Katonda. Njagala tusomeko mu njiri eya Yokaana ate essuula 1. Enjiri eya Yokaana essuula 1 yennyini, tulabe akanyiri kano ak'omwenda. Kagamba katya nti waaliwo omusana ogw'amazima ogwakira buli muntu nga gujja mu nsi. Yali mu nsi, ensi yakolebwa ku bubwe era ensi teyamutegeera. Jajja mu matwale ge, naye abaali mu matwale ge tebaamusembeza. Ne bonna baamusembeza, yabawa obuyinza okufuuka abaana ba Katonda be bakkiriza erinnya lye. Mukama waffe Yesu yebazibwe. So kitegeeza nti ffe kaakano tuli baana ba Katonda ku lwa Yesu Kristo, kubanga bw'okkiriza Yesu okuba omulokozi wo kitegeeza nti butereevu ofuuka omwana wa Katonda, kubanga okkiriza omwana. Kitaffe n'omwana bali bumu. Katonda bwe yatwagala yasindika Yesu. Yesu n'amuteeka mu nsi okwongera okutulaga obulungi bwa kitaawe Katonda Kitaffe, okwongera okutulaga okwagala okunene kwe yatwagala. Jjukira nti Katonda atulaga nti alina omwana omu Yesu Kristo. Laba bw'amwerekereza n'amutuma ate eno gye tuli mu nsi atufiirire, ayiwe omusaayi gwe ku lwaffe, akubibwe emigo, atulugunyizibwe ffe tusobole okuba abalamu. Okwo kwe kwagala kwenjogera ku baganda bange. Kiki ffe kye tusobola okusasula Katonda ono olw'okwagala okwo kwe yatulaga? Tulina okukkiriza Yesu Kristo okuba omulokozi waffe, olwono tulyoke tumulage ti mu butuufu naffe tumwagala. Njagala tusomeko mu Isaaya neera
essula 53. Isaaya essula eya 53 tulabe kyagamba. Akanyinya kookuna agamba nti mazima ye tikubiinike waffe n'asitula ennaku zaffe, naye twamulowooza nga yakubibwa, yafumitibwa Katonda n'abonyaabonyezebwa, naye yafumitibwa olw'okusomya kwaffe, yabeetentebwa olw'obutali butuukirivu bwaffe, okubonerezebwa okw'emirembe gyaffe kwali ku ye, era emigo gye kye kituwonya. Mikwano gyange okirabye? Olaba okwagala okwo okunene Katonda kwayogerako mu bbaluwa ya Yokaana nti yatuweereza omwana we Yesu Kristo era n'atufiira ku musaalaba, olwo nno tufuna obuyinza okufuuka abaana be. Lwekyo mikwano gyange okwagala kuno Katonda kwe yatwagala tetukutwala nga ekitaliimu, tukutwale ng'ensonga ennene, naffe tumwagale. Omuntu bw'oba omwagala naawe weewala okumunyiiza. Omuntu bw'oba omwagala ogezaako okukola ebimusanyusa. Omuntu bw'oba omwagala ogezaako okulaba ng'omuyiriza asobole okuba ng'asanyuka. Kale mikwano gyange, naffe Katonda kyatunoonyaamu, ayagala okwagala kwe yakwagala naawe omuddize ng'okkiriza omwana w'omu yekka gwe yatuma mu nsi, Yesu Kristo. Tugende mu maaso tweyongere okulaba neera mu kitabu kino ekitukuvu kye kitugamba tusomeko nate mu Yokaana essula 15 tanukakanya ke 13. Yokaana 15 akanyiriri ake 13 kagamba ki? Kanya ke 13 kagamba bwe kati tewali alina kwagala kunene okusinga kuno omuntu okuwaayo obulamu bwe olwa mikwano gye. Mwe muli mikwano gyange mukola bye mbalagira. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Bayibuli egambye nti tewali kwagala kusinga ng'okwo omuntu okuwaayo obulamu bwe olwa mikwano gye. Baganda bange, obadde okimanyi nti oli mukwano gwa Yesu? Obadde okimanyi nti oli mukwano gwa Katonda? Si nsonga biki by'oyitamu olunaku olwaleero, si nsonga oba oyonoonye kyenkanawa, si nsonga oba obadde tonaba kulokoka ng'olaba oli wala n'okwagala kwa Katonda, oba nga gwe muli olaba nti mu butuufu gino emisango gye nazza Katonda tasobola na kunnyamiriza, tasobola na kunjagala, bino ebibi byenkoze nga bingi Katonda tasobola kunsonyiwa. Muganda wange njagala okukakasa nti Katonda alina okwagala kunene. Zabuli 13:6 Bayibuli egamba nti okwagala kwe n'okusaasira kwe kubeerera emirembe gyonna. N'ekyo muganda wange jangu nga bw'oli. Bayibuli egamba nti atufuula bitonde bijja eby'eddagala nga bigenze nga bifuuse bijja nate. Njagala Yesu amanjagalire era yongere okuba ng'abakuuma, okubawanirira, okubakuuma mu mugalo guno, abagabirire okutuusa nate bwe tunaaterebwa ddala ne tufuukira ddala baddembe ddala. Mukama abeere nammwe. Bagayi tusonda kulala. Katusabeko nate ffenna. Katonda wa Ibrahimu, Katonda wa Isaaki, wa Yakobo, nkwebaza olwa bonna abampuliriza kaakano era abandaba. Mmanyi nti nayise naawe Mukama wange, kubanga olulabirira ekigambo ky'okukituukiriza. Kyenva ngolola emikono gyange gye bali awali omulwadde, abali ku kitanda, abali ku oxygen, abatakyasobola kwewanirira ku lwabwe, bonna mbasabira mu linnya erya Yesu. Abatabuddwa ng'emirembe tebakyalina, abeetaaga, ababanjibwa, abalina emisango mu makooti, bonna mbasabira mu linnya Yesu Omunnazaaleesi. Baako gw'oyamba Mukama, engalo yo ebeeko gwesisinkana. Ono abadde atabuddwa Mukama wange, muyambe abali mu Labour Wards, mbasabira Mukama zino eddakiika enjiri eno Mukama ebakomeko, amaanyi go gabasusubule mu linnya lya Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Nsabira oyo atudde ali mu nnyumba awulira ng'azitoowereddwa, amaka nga gamuzitooweredde, musabira Mukama. Baako kyokola Mukama, kyusa Mukama wange embeera, yingira Mukama wange taata mu mbeera ye, taata obayambe obasumule, pakanya Setaani, pakanya emijumu, pakanya emyoyo gyonna egy'ekizikiza, ebyokola byonna mizumu gy'ebika, amalogo byonna mbisiba mu magombe, ebitaddewo embeera ey'okulemererwa mbisiba, emyoyo gyonna
ekibalowoozesa okwekola akabi mbisiba mu Yesu omwana Katonda omulamu era mbiragira okutta obulamu bwabwe mu linnya erya Yesu Omunnazaaleesi. Taata nsumula amaanyi gagasumula agawonya agayamba agataasa agaleeta obulamu agaleeta emirembe mu bulamu bwabwe mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu mbasabidde. Amiina. Toola ekyo ky'obadde oyayanira mu linnya erya Yesu. Kama bawo omukisa.